Oluvannyuma lw'ekisanja ky'obukulembeze bw'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti okuggwako, leero abajja balangiriddwa ku mukolo oguyindidde ku kitebe ky'ekibiina kya Nuupu ekisangibwa e Makerere Kavule, nga kino kikoleddwa okussa ekitiibwa mu ssemateeka eggwanga lino kwe litambulira, nga kirambikibwa bulungi nti abakulembeze kabinenti y'ekisiikirize balina okukulembera emyaka 2 n'ekitundu ne bavaako. Tukoze obuvunaanyizibwa bwaffe emyaka 2 n'ekitundu. Era situbwejjusa. Oluvannyuma lwa ssaabawandiisi wa Nuupu okulangirira obukulembeze obujja, Pulezidenti wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu ayozaayozezza abo bonna abalondeddwa ng'asabye bannayuganda baleme kulowooza nti Honorable Mathias Mpuuga Nsamba agobeddwa bugobwa. Today, this is not a firing like some detractors would love to call it. It's not a demotion like some detractors would love to call it. It is a moral change. It is our belief that because we have the resourcefulness and the blessing of senior leaders, of experienced leaders and knowledgeable leaders, we want to use that to again also empower and groom younger leaders. Ono asiimye Mpuuga olw'obuweereza bwe bw'agamba nti bubadde bwakanayo cyane nga mubaddemu n'okumwogera ebisongovu kyokka n'alemerako ng'ate abadde mpajuluwaga nnyo mu kulwanirira eddembe ly'obuntu ng'asabye bannayuganda okumusima. Olw'okugumira amayinja n'emiggo ebiseera ebisinga ebitalina kubeera bibyo weebale. Ku lw'okubeera shock absorber yange ebivumu ebyandize gye ndi n'obimira weebale nnyo ssebo era n'ebimu yongera obimirireko mpola mpola. Webale nnyo webale dda nja kwala okubasaba mwenna buli anaasanga Honorable Mpuuga gye tutali kuba ffe tetusobola mwebaza kimala mutuyambe mutwebalizeeko. Yo mubaka Mpuuga alambuludde ku lugendo lw'obuweereza bwe olutabadde lwangu kyokka n'asiima bannakibiina kye olw'enkyukakyuka ze bakoze z'agamba nti kyakulabirako ky'amaanyi ekisaana okukolebwa mu ggwanga lyonna. N'okubanga ku ssaawa eno kamera z'eggwanga zikitunuulidde twagala okubategeeza nti okukyusa obukulembeze kisoboka si wano wokka mu NUP naye n'ewalala. Aliko entanda gy'asibiridde amuddidde mu bigere Honorable Ssenyonyi n'amusuubiza nti wakolera wamu naye okulaba ng'eggwanga litambula. Omukulembeze waffe omupya tujjamu obuwagizi era njala musuubiza obuwagizi bwange mu Parliament kubanga Parliament erina emitawaana gyayo mingi nnyo. Yakulira oludda oluwabula gavumenti omujja Honorable Ssenyonyi yeebazizza ow'ekitiibwa Mpuuga olw'obuweereza bw'amazeeko obutabadde bwangu. Atukulembedde mu kaseera akazibu nga buli omu alina byamusuubiramu by'alina okukola oba olyawo ne byatasaanidde kukola kubanga tebiri mu doketi ye. Wabula alaze okutya olw'olusozi Gambalagadde lwayolekedde ng'akulembera abantu abamusinga emyaka ate nga bakugumbya obufuzi n'asaba Honorable Mpuuga n'abakulembeze abalala okumuyambako ku buvunaanyizibwa obumukwasiddwa ng'alambuludde ne ku ebyo byagenda okutandikirako. Tuleme girekera paalamenti yokka, tuleme girekera bukulembeze bwa NUP. Buli omu oli ne bw'oba nga tolina kifo kikukakatako nga munnayuganda okukola ky'osobodde okukola kola nti enkyukakyuka eno ebeerawo. Omubaka Shami Malende nga kati ye minisita w'ensonga z'eddembe ly'obuntu aweze nti waakulwana okuuka ejjembe okulaba ng'alwanirira eddembe ly'obuntu nga waakussa akakiiko k'eddembe ly'obuntu ku nnenga ku nsonga y'eddembe ly'abannayuganda. Nsonga y'abantu baffe abaabuzibwawo abo bali mu makomera nga tebawozesebwa n'abo abawozesebwa mu military courts n'ensonga zonna ez'okutyobola eddembe ly'obuntu okuteeka akakiiko ka paalamenti ak'eddembe ly'obuntu ku nninga okunoonyereza ku nsonga zonna ez'okutyobola eddembe ly'obuntu era n'akakiiko akakwasiza ensonga za security mu paalamenti okukateeka ku nninga okulaba nti ensonga z'eddembe ly'obuntu ziweebwa amakulu era security n'ebitongole byonna ebikozesa emmundu obubi okutulugunya eddembe ly'abannansi okuvaayo okulaba nga bitwetondera. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaalero.